Dambaire gemanya gange tuli wano Omubaka Robert Kyagulanyi ng'era ensonga etuleese wano eno si ndala wabula olukiiko omubaka ono lwategese okulaba nga asobola okuteesa ne bakulembeze banne abali mu Kyaddondo okulaba nga bateesa ku ngeri gye basobola okulwanyisaamu obulwadde bunene obwa coronavirus obwazinze eggwanga era nga omukulu ono ataddewo ebidomola oba tanks ezirimu amazzi ne sabbuuni ebigenda okweyambisibwa abantu okunaaba mu ngalo kuba kyategeerekese ab'ebyobulamu batutegeezezza nti bw'onaabisa sabbuuni n'amazzi akawuka kanene obeera nga akalwanyisizaako. Ssaawa eno nga bw'oba osobola okulaba emabega wange abakulembeze ab'enjawulo okuva mu Kyaddondo yonna yonna nga tafuddeeyo oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki bonna yabayise wabula olunaku lwaleero okulaba nga bagezaako bonna okuteesa ku ngeri gye basobola okulwanyisaamu ekirwadde kino. Budde buno kankutwale mu lukiiko tulabe ebigenda okuteesebwako n'ebigenda okusalibwawo. Mukama Katonda gwe yatutonda agaba obulamu, agaba ebirungi, agaba ebitiibwa. Oyo yenna Katonda gwe asobola okuwonya abantu ebizibu byonna tukusaba olukuŋŋaana lwe tuzeemu. Ewa muganda waffe, mukwano gwaffe, okuteesa ku nsonga y'okubaawo kw'obulamu bwaffe, okukola puroguramu okulaba ngeri gye tusobola okwekuumamu obulwadde buno. Katonda tukusaba otuteeremu obulungi obuli mu lunaku luno, tukusaba otuwa obulungi obunaava mu lukuŋŋaana luno, tukusaba otwongere okumanya n'okutegeera. Amiina. Basebo ne banyabo mbadde nkyabategeeza nti mbayise nga bakulembeze bannange nga situnuulidde nti ono wa ddiini ki, ono wa kibiina ki, ono wa nkola ki. Naye mpise buli muntu gwe ndowooza nti asobola okwogera abantu ne bamuwuliriza. Mwenna mwategedde nti tulina ekizibu mu ggwanga. Bangi twasooka kitwalanga kyakusaaga nga tulowooza eyo endwadde bweri Bulaaya oba oliawo eruma Abazungu. Era mbadde mulaba okusaaga ku intaneti. Ne bagamba ndwadde y'abagagga ekwatirana mu nnyonyi. Naye olunaku lwaleero we lukeeredde ng'abantu 800 be bafudde endwadde eyo eyitale. Ekyo nno kinkanzi era ndowooza buli omu kino mukanga. Abantu 800 eyitale nsi yemu ku nsi zinaggwa dda ebyezijanjabaza byayo bya mulembe. Kati wewulira nti abantu 800 bafudde mu Itale ekirwadde ate n'owulira nti olunaku lwe lumu kyatuuse ewammwe Uganda, olina okukirowoozaako ennyo. So kwe kulowooza nti ffe ng'abakulembeze abantu baffe bino bye biseera bye basinga otwetaagiramu. Ziramu bategeeza nti mbayise mwenna bendowooza nti mwogera abantu ne babawuliriramu mu mbeera emu oba endala. Bino si byakwesimbawo era saagala muntu yenna kiteekemu kya bufuzi ekya bulijjo. Weewaawo ebyobufuzi oba ebyobukulembeze kwe kulaga abantu ekkubo n'okulaba ekituufu oba ekikyamu n'okiraga abantu. So tuli mu buzibu ng'eggwanga era buli omu ku ffe alina ky'asobola okukolawo alina okukikola kati. N'obukulembeze bwo kati saawa zino bw'olina okubulagira. Ffe be balonda n'abo baagala okwesimbawo kati saawa zino bwe tulina okukola ekintu nga kigasa abantu baffe. Kwe kubayita basebo ne banyabo okusooka okupiikinga ebirowoozo byammwe. N'ekyokubiri okubabuulira kyendowooza. Tuve wano nga tusazeewo kye tukolera abantu baffe ab'Ekyaddondo. Kuba mukimanyi nti kye tukola wano Ekyaddondo lazima bakirabirako eri yonna mu ggwanga ne bakikola. Katulina omukisa guno ffenna okwatagana. Nsanyuse nnyo balaba twasinkanyemuko ne bakulembeze bannange ne twogeramu naye tutalina budde bungi nnyo twagala tukozesa omukisa guno okufuna ebirowoozo ebimu ku mmwe. Nga tetunaba ku bituukako njagala okukakatiriza ebituweereddwa generally abakugu mu byobulamu ne ministry ey'ebyobulamu batugambye twewale okubeera mu kifo nga tuli wamu nnyo era tumaintaininge waakiri akabanga obeera ne munno waakiri teekawo mita emu simanyi oba ne mita emu eweera bannange. This is the closest that we should be to each other. Ekyokubiri munaabenga mu ngalo era abantu baffe tubakubiriza okunaaba mu ngalo kubanga obwo bulwadde butambulira nnyo mu ngalo. Nze nabadde simanyi nti nkozesa nnyo engalo zange oba nze kunkwata munyo abantu mu ngalo paka kino ekyazze olaba ogenda mukwata mu ngalo ne weestopinga olaba ogenda mukwata mu ngalo. So tukifuula enkola yaffe
tetukwatakwata bantu mu ngalo ate tugufuule muze gwaffe okunaaba mu ngalo ne sabbuuni buli kaseera ke tuba tufunye. Bwe namala okufuna n'ebirowoozo byammwe nga n'abantu bamaze obifuna tugenda kukola demonstration ey'okunaaba mu ngalo era tuve wano njagala obbakunga mwenna abakulembeze bannange eyo mu bifo gye mulina influence mukunge abantu bajumbire okunaaba mu ngalo. Tumanyi nti abantu baffe tebalina mukisa nnyo gwa sabbuuni oba gwa bidomola binaaba mu ngalo oba gwa amazzi ganaaba mu ngalo, naye nzize nga ndaba nga bangi ku mmwe mwesimbyewo. Njagala nno n'obbasoomooza ti guno gwe mukisa okukolera abantu bammwe ebyakabi ebitaasa obulamu bwammwe ne babeera abalonzi nga bakyali balamu ate namwe okulaga obukulembeze. So njagala obbakunga mwenna, sisobola kubeera na ssente zimala kubigula, naye manyi bakulembeze bannange eyo mujja kwekolamu omulimu nammwe, buli omu akole kyalina okukola. Bannange nze ndowooza mu mbeera eyo tujja kusobola okulwanyisa korona tumuwangule. Muzikirize mu bigambo bibiri bisatu tufune n'ebirowoozo byammwe basebo ne bannyabo, then tugende ku mulamu oguddako. Manya gange nze Mulangira Mawanda Joseph Nakweruma Mpalo, musajja tamibwa kakulya mu nnyumba ye. Nze Deputy Mayor wa Kasangati Town Council amyoka Tone Kiyimba Sempeebwa atasobodde kubaawo ng'omubaka w'abagambye. Nze ndi musanyufu nnyo olwa MP waffe w'ekitundu okubeera y'omu ku bantu mu ggwanga bongedde okulumirirwa abantu be naddala mu kitundu. Wano njagala okuyisaawo omulanga gwange eri gavumenti etuyambe ezzeewo ebizindaalo byegenze kuula mu masitenseni g'abantu kwe badde bawulira obubaka. Twongere naffe ng'abakulembeze naddala mu Kasangati Town Council ne mu ggwanga lyonna okutwalira awamu tutuuseeko obubaka nga tunnyonnyola abantu ebyo ebyatugambibwa omukulembeze w'eggwanga n'abasawo ab'ebyobulamu abantu baffe basobole okubeera nga babeera mu mbeera ennungi n'okwewala ekirwadde ekyo. Tulwanire wamu nga tetutaddemu byabufuzi kubanga buno obulamu tebuliiko kukola ki buliwo kuziyizibwa okulwanyisibwa tubeere balamu mu ggwanga eryeyagaza n'abakulembeze abajja basobole okusanga abantu abalamu obulungi. Ffenna buli omu abeere mubaka wa munne mu kumusomesa ebyobulamu. Bwebali Deputy Mayor sebo tweyanzege ngobu tumanye wowe tuddukira amangu obulwaliro bwa Health Center for werinzigule, then twongere ogenda n'ebizindaalo ebyo n'okukozesa other media houses drives zitagetinge ezo centers eziri crowded omuli abavubuka abazanya poolu, awali obutale bwaffe, awali ebifo ebisanyukirwamu, tubategeeza ensonga ezo zonna nga bwe ziri era bongere okwewala endwadde eyo neyanzanyifu. Bamaama tubadde tuteesa waliwo ebirowoozo ebirungi byemuleese byendowooza nti nno mwandibizeemu ng'ensi yonna etulaba n'abalala ne babifunamu. Nze ndi omu ow'abakyala akiikiridde abakyala abavuseeta naye tusaba ab'e Rusizi bonna tubatuukeko tukubirize ekintu kye kimu kunaaba ngalo n'okugula busanitizers, abatabusobodde tunaabe ne sabbuuni n'okwewa distance. Ebale nnyo nnyabo webali ddala nti ekiseera kino we kinaggweerayo tugenda kwira nti obuwumbi bungi bwakozeseddwa mu lutalo luno. Kye tusaba ku ssente ezo bakwateko buli ggombolola bagiweeko emmotoka ya ambulensi ebe ng'esobola okutuuka mu budde awaba weekengeddwa, kubanga singa mu kaseera kano bakuba essimu nti ekabubbu eri wansi waliyo gwe beekengedde, kiyinza obbabeera ekizibu ennyo okufuna ambulensi okuva Entebbe ejje ekyekinga omuntu ekabubbu. So webeera wano kumpi ku ggombolola kiba kitwanguyira. Kyensaba buli ggombolola bagiseeko emmotoka ebe ng'esobola okutuuka mu budde aba okwekengera. Nti mu kiseera kino kyetulimu oba okkiriza oba tokkiriza akatyabaga kagudde, nze nno nsaba ekintu kimu abantu baffe kye mbakubiriza nti mu kaseera kano bongere okuseevinga oba n'okunyigiriza ensawo yaabwe, kubanga embeera webadde esinga obungi oli omugamba mutuganye okukunga ne mutuganye okukola naye tugenda kulyawa. Kyensaba ekintu kimu ti abantu mu kaseera kano bw'obadde osaasaanya omutwalo gumu olunaku linnyamu mu ebyo ebitali bya mugaso mu bulamu bwo obeere ng'oddiriza kumbalirirayo wakiri obeere ng'osaasaanya 2,000 mu mbeera y'akaweefube ey'okulwanyisa akawuka kano. Ekikulu nti obulwadde we buli naye ekizibu kye tulina nti bw'otunuulira ekonomi y'eggwanga kati nti eserebye egenze ku 30%. Abantu be tulina abali mu butale oba abakola emirimu sente babadde bazijja mu mabanka
kitegeeza nti basobola kukola ti kuzzaayo ssente ezo zisasula. Mbadde nsaba ensonga eyo oginootinge nti at least banka esustaininge pulogulaamu zeyina ez'okuba nga egenda osaba abantu bano ssente. Bano bonna abakyala boolaba abali mu butale obusente bakozesa bonna babujja mu banka. Pulogulaamu bagisustaininge nga basustaininze pulogulaamu endala nti abantu ssente looni bazongereyo mu maaso. N'ensonga endala enjala kati egenda kubeerawo kuba abantu abadde bakola nga bafuna ssente. Abamu tebakyalina wadde ssente. Mu zino ssente ezibeera ku emergency fund ey'eggwanga tubadde tusaba wabeewo emmere etwalibwa ku magombola. Tumanyi abantu abali vulnerable abatasobola kufuna ekitiibwa sebo tweyanziza ebirowoozo balamu nga bannaffe abalala bamazidde okukkirira ezira kumwa. Mu mbeera eriwo kati tukulembeza ekigambo ekyokunaaba mu ngalo obulwadde buli nsi yonna, naye tubeere bakubiriza balungi okutegeeza abantu be tukulembera nti ne Katonda kikulu. Tusooke tukulembeze Katonda, tumusabe mu mbeera yonna, kubanga kino kiyinza okuba nga kizze Katonda ng'atugezesa okulaba okukakasiza ddala nti alina obuyinza ku buli kimu kyonna. Bakulembeza bali wano bakubira omulanga nti omuntu agenda okugamba wa neighbor nti naaba mu ngalo omugambe nti yitiriza nnyo okutenda Katonda, yitiriza nnyo okumusaba. So ekyo nga nkimaze nti buli kimu kyonna Katonda yakireeta, alina ensonga. Katonda talina kyakola kibi eri bantu be, wabula akireeta olw'ensonga. N'olwekyo mbakubiriza tweyongere nnyo okutya Katonda n'okumusinza mu maka gaffe nga bwe batulagidde. Ekisembayo nti pulezidenti w'eggwanga mukama wange tukusaba otutuusize eddoboozi lino lyeri bekikwatako. Ensimbi nnyingi nnyo zigenda mu bintu eby'abantu ab'enjawulo, naye kino kyekiseera ekituufu bagamba nti munno mu kabi ye munno ddala. Waliwo abantu baffe abawansi abatasobola dde kuteeka mu nju kiro za kawunga 5. Gavumenti eveeyo mu bwangu obw'ekitalo ebeeko engeri gyeyamba omuntu wa wansi oba kawunga n'ebijanjalo ku magombola abantu basobole okulaba tibafuna kyebaliisa abaana baabwe, kubanga abaana bavuddeyo ku masomero bali waka ate nga ne bizinesi mubadde bajja ssente zayimiriziddwa okugwe kuteesa kwangese. webale nnyo Haji kuba ekiteezi ewaffe eno City Council gyeyiwa ebisaaniiko. Oyinza okulowooza nti ebintu ebikyafu ebisinga biva mu kitundu kyaffe, naye tusaba abantu bwe tubatuukirira sebo pulezidenti oyina eddoboozi erituuka abantu bwe tubatuukako okubagamba babeere bayonjo baleme kulaba ffe abakulembeze nga babaleetako olugezigezi. Ekituufu kiri nti ffenna abali wano tumanyi abantu abalina obuzibu, n'omanya wano wava obulwadde wano wavaawo kino, naye oluusi tubatya nga tulowooza nti bw'ono kimugamba bw'onoddayo musaba akalulu ng'agamba akakasajja kalina olugezigezi. Njagala nno kuba omulanga ku ssaawa eno nti ife abasawo baffe ab'ebyobulamu abakola ku Gombola bakoma ku Lwakutaano kukola, ku Lwomukaaga tewabaayo abakubiriza kubeera bayonjo, ku Sande tewaba, ate nno n'ennaku era ezimu tebajja. N'olw'ensonga eyo tuva wano nga tugamba nti abatuuze baffe bwe tubatuukako okubagamba ebigambo tebagamba nti tubaleeseeko olugezigezi, naye nga kyo tugenda kuva wano nga tugenda kukola omulimu ogwo ssebo pulezidenti. Bwe bali kulya mulanga guno nga batusene mujja naye nze Mr. President ngenda kuddako wansi katini olw'ensonga nti sensitizers are basic. Akacupa akamu akatono katandikira ku mitwalo 2. Kyensuubira nti mulimu ebitundu n'omwana wagera tasobola kukwata mitwalo 2 gya sensitize eyo. Naye nze nsuubira okusinziira ku research ezaakoleddwa bagamba akawuka kano ekkooti yako gye kambala eri masavu oba kafats. Sabbuuni ono n'obwoba omaze okulya ku sowaani nga kuliko esavu oyoza nekola ki. Nze mbadde ndowooza twali badde tuteeka nnyo essira ku kugaba ekitole kya sabbuuni oba okukubiriza nti omuntu atasobola kugula sensitize agule sabbuuni wa 5 asobole okunaba mu ngalo obulungi zitukule okwewala akawuka kano. Sebo neyanze naye nze nja kujjanga na solution zokka. Mukama waffe abantu baffe ab'ekyaddondo nzize nkoze research ebitundu ebisinga nga Kiteezi, Nangabo n'ebitundu ebirala ennaku eziyise nga 5 tebalina masannyalaze. Ekitegeeza nti bayinza oba n'obubaka ku marediyo ne ku TV tebannakola ki, tebannabufuna. Mukama wange nsaba otuwa olukusa tuteekemu emmotoka nga tuzisasulidde ffe ng'ab'ekyaddondo zitalaage buli katundu k'ekyaddondo nga zituusa obubaka ku byobulamu, kubanga amarediyo ne TV amasanyalaze nga tegaliiko tulowooza basobola okuba nga tebannategeera kye balina kukola. Sebo Mukama waffe okwo kusaba kwaffe nakyo nga twagala notambulizaamu obubaka obubwo obw'abantu b'ekyaddondo tutambulize ku mizindaalo giyitemu tukoze drive zaffe nga ziriko omuntu omu babiri abagenda bakola ki
batalaaga ennaku nga 2-3 zitumala okuba nti buli kanyomero tukoze eki tukatuuseeko mu lulimi lwaffe olwogerwa ekyaddondo bonna tukeeko abanyolo nga twogera mu luzungu kuba tulinayo ndowooza abaana abasomesa naye okuimagininga nti nabo baawulidde kyekireetedde obaolewo n'amawanga agaakula okutuuzibwa ku ttaka tulowooza nti eyo solution esooka kamange gye ndowooza ekyokubiri kizibu nnyo kyakulowooza nti immediately tusobola okufuna obuyambi okuva ebweru oba ebweru wa kyaddondo mukama wange nze mpropozing okuteekawo ensawo z'obuwunga 10 ng'entandikwa y'okusonda tusonde oba oli awo tunasanga bakansala baffe tubalina abamanyi ebitundu byabwe okuteekawo enkola entintini eyambako tuyinza obutayamba buli muntu naye buli omu agenda agamba takyakola atudde waka tulowooza nti naffe ngaffe tusobola okwekwatamu ne tuteekawo ensawo eyaffe eya kyaddondo etandikibwako ekyokusatu kwagala kugumiza nti ensonga z'ebyobulamu mu kaseera nga kano nga waguddewo endwadde nga zino etteeka lya Uganda erya public health ligamba nti ebimu ku biragiro byebagamba kati ng'ebyekisawo ate ffe mateeka kimenya mateeka obijeemera bw'otuba muteeka erya public health liwa ne town council obuyinza ogenda egamba wano mu exposing abantu we batubaggadde ate n'okusalawo okufuuyira abantu wonna singa town council nebeebuliddwa eddagala ly'okudisinfectinga abantu wonna we beekengedde tubakwatizeeko twemegamba nti tubabanja mu bajeti yaabwe twetema obakola ki obakwatisaako kisoboka naye nga ndowooza entandikwa yakyo yakusooka ya awareness kulaba nga abantu batuusibwako message zino n'okubagumya nti kisoboka okuwangala nga balamu mukama waffe ndabye nga watuleetedde dda epipa ezinaaba mu ngalo nange ensaba ozikirize nga teka endala 5 naye nga nzigaseeko mu linnya lyo tusobole kubanga gwe mubaka waffe atutuweereza bulungi tusobole okuba nga twongera amaanyi mulimu guno n'ogula mu wiiki esooka nze njagula ebidomola by'amazzi ebigendamu buli wonooba ozikoze eki wonooba ozitadde tulowooza nti ffe nga tukuttemu nga ffe tusobola naffe okuyambako oba oli awo abamufunampola n'abantu baffe era nga nsaba nnyo ndowooza buli katale k'ekyaddondo tuteekemu awanaabirwa engalo nga ffe tumaintainingawo kuba ennaku 3 nga twataddewo epipa twetaaga kulaba nga tulina ateekamu amazzi buli lunaku n'okuwulirawo sabbuuni buli lunaku kyemmanyi nga tukisobola mukama waffe ng'olagidde tujja sobola okukola awareness mu kyaddondo era tusuubira abantu baffe bajja kubeera balamu era nze bwenzidde mukama waffe teri lipooti ya muntu yenna w'ekyaddondo eyakwatibbwa kirowooza nti tutayize ensalo zaffe tusobola okutaasa abantu baffe webale nnyo mukama waffe sebo tweyanza buli alina bizinesi ekuŋŋanibwako abantu ebeere nga balina abo banaabira engalo kirungi nti abasawo batugambye kasita onayamba mu ngalo zo ne sabbuuni kiba kikuyamba bwe tusobola obayambira nga abakulembeze tubayambe naye bwe tulaba abantu abeesobola ate balime kulinda kubayamba bateekerawo mazzi gakunaaba mu ngalo tukanyiza bakulembeze bannange tiffe kennyini tubeere ekyokulabirako bino byetwogedde tugende tubikole ku ground tubimplementing tebagenda poliisi egenda kukwata ng'oyamba ku bantu kukola ki kunaaba mu ngalo kino ekizibu kyazze buli omu tekirina gwe kitaliza oba oli awo katonda yakireese kitulage nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa ababwekwese n'abatabwekwese ti ate ffenna tulina okukwatagana buli omu yeetaaga munne so mbasaba tugende tubeere ekyokulabirako eno ensonga temugisaamu byabufuzi basebo ne bannyabo ono agenda kwezimba okuvuganya ono teyawagira ono wa kibiina kino ebyo tusooke tubiteeke ebbali tutaase obulamu bw'abantu baffe n'okusingira ddala abantu baffe abakuzeekuzeeko kiddamu kibajjukiza olunaku olukeeseza leero abantu 8 bafudde Itale ne papa gye bamuzaala amini gy'atuula yensi yakabi erina amalwaliro ag'akabi naye abantu abo bwe baba bafudde mwe mulowooza ekiyinza okutuuka wano singa tuba tutaddemu omuzannyo mwene ensonga so temugisaamu feeling temugisaamu interest buli omuzize tweweeyo tukole kyetusuubirwa okukola baganda bange ebisigadde tugenda kubanga tukwatagana nga tuwaya nsaba tuddemu okusinkana nga ku mwenna tewali afunye kalwadde ka korona ate tukole ekisoboka okubanga tekatukana mu bantu baffe ekyayina bakoze kye basobola kati kwagenze kakendeera so naffe tusobola okubaako kye tukola baganda bange naddala ebyo bye tusobola okukola so n'obugambo obwo njagala obeebaza baganda bange era mbasabe tukitandikirewo mbasabe tutwale obuvunaanyizibwa
this is our time to show leadership. Aba bali mbukulembeze n'aba babwegwaniza. So n'obugambo wasebo ne banyabo nsaba abakulembeze b'Ekyaddondo then ne social media lwakubanti waliwo abasobola okufuna obubaka buno ku social media naye wakyaliwo omusolo oguliwo waliwo abakola online shopping wakyaliwo omusolo oguliwo kyo kirina okolebwa then ne mobile money rate zikyali waggulu waliwo abatasaasula kukoza percentage. Sebo webale nnyo twakyogeddeko nga tuli mu lukiiko lwaffe olutabadde mu bannamawulire ne bakulembeze bannange mu Kyaddondo era ne tukyogerako tuwadde amagezi abantu baffe okufuba okwewala sente z'empapula naye amagezi ago ge tubawadde tegasobola bayamba kati kuba mobile money akyalina emisolo mingi. Tubadde n'amagezi abaga okuwuliziganya baleme kutambula ng'enkola ey'edda wabula beeyikubira akasimu oba bakozese intaneti naye era wakyaliwo okugezesebwawo kubanga wakyaliwo emisolo ku social media. Ensonga eno twasembayo kuba mu parliament ku Lwokuna nagireeta era nze ne bannange tugenda gyesimbako tulabe nga wakiri gavumenti tufuba ejjewo oba esuspendinga omusolo ku mobile money ne social media. Ekyo nno nakyo kijja kuyamba nnyo abantu kuba tumanyi akawuka ne ku ssente katambulirako. So ensonga eyo tugiteesaako akatalekeka kaseera kano gavumenti abantu abamu bagamba babeere waka bizinesi ezisinga ziggaddwa naye nga emisolo gisigadde gikyali waggulu ku bintu ebikozesebwa gavumenti tesobodde kusalirawo ku bantu kugamba nti emisolo giggiddwawo amafuta gakyali waggulu ate nga tulaba ensi ziri endala zigezezzaako okuyamba abantu bayo n'emisolo kugijjawo kikyoyogera eri gavumenti kaseera kano emisolo ekyagireseyo ate abantu tebakola. Ku kaseera kano nakkiriziganyiza n'ekiragiro kya gavumenti eky'abantu ebirala biddirire. President subcommittee in English. With my fellow leaders in Kyaddondo, it's important for people to minimize contact with paper money. Although that guidance is still a challenge because there's a tax on mobile money. I raised it in Parliament last Thursday and I intend to stick on it with my colleague members of Parliament to see that at least government suspends mobile money and social media tax to ease life for our people. And a message just for briefly, Ugandans why are we meeting here today? Just briefly. Message for Ugandans in English. A message for Ugandans. My message to Ugandans is to listen to the experts, but again, also be vigilant. It is our time for all of us to show leadership, irrespective of the persuasion. Let us all embrace this cause. Let us all fight against corona, especially with the simple means that we can use, maintaining social distance and washing our hands regularly. And of course, every time we see any symptoms, we should rush to report them to the relevant authorities. Thank you. Nga bw'olabye essaazi n'eno nyongera okukubiriza abantu bonna bonna abali eyo okwongera okunaaba engalo ngera nga nange bw'ondabye essaazi no maze okunaaba ezange naye guno omulanga nyongera ogukkuba buli omu w'oligezaako okwedistancinga okuva ku bantu abalala. Don't be close, temubeera nnyo kumpi n'abantu buli muntu. Tugezeeko okulaba nga twewala abantu si mu bubi wabula okulaba nga tugezaako okwetangira ekirwadde kinene ekya coronavirus ngera bw'olabye ne measures ezimu eziteereddwawo mu lukiiko luneeno. Omubaka Kyagulanyi agezezzaako nnyo okulaba nga akkaatiriza ensonga y'okunaaba engalo n'okwedistancinga okuva ku bantu abalala. Era nga ensonga ezo tugezeeko okulaba nga tuzitwala nga nkulu nnyo okulaba nga twettangira ekirwadde kino ekya coronavirus obutayingira mu ggwanga lyaffe Uganda n'obutatutulugunya nga bwe tulabye kikola amawanga ag'enjawulo nga Italy, China, America, Bungereza n'ensi zonna ze tulabanga zikirimaanyi. N'obubaka obwo abalungi abandaba Damba Eric gemanya gange mbadde wanene magere nga tuli mu maka g'omubaka Robert Kyagulanyi era ngenda basiibulira waneyo naye nga nyongera obbakubiriza n'ab'engalo ne sabbuuni kuba abakugu by'obulamu batukakasiza nti okunaaba engalo ne sabbuuni kikola ky'amaanyi nnyo okulaba nga otangira akalwadde kaneeno aka coronavirus. Mwebale nnyo. Naffe okweyambisa tusobole okulwanyisa obulwadde buno. Message gye wandyagadde omubaka wa Kyaddondo amanyi tweyanza nnyo tweyanze.